Kintu kintudde mu kifuba. Amagulu gakutuse. Sujja gunnuma akamwa kakaawa. Kyatandise gwankutte jjo. Asobola kwogera. Nule mwanje wadde ogenda kujja kundaba naye yangu ndabeko. Bambi ndoza muyinza okulaba obulumi mama Kisaakye bwalimu embeera si ya mulembe nnyo. Kyeyamaani kati gwe kyeyamaani tutandikidde ku ki? Mulwadde kale bumuluma kuba ye tasobola kwekoza. Ye muntu musanyufu nnyo. Kituufu. Olaba akaaba kirabika kiyitiridde. Kama akuwa omukisa kyeya. Amiina. Naye kansi ojja tereera. Tutera tujja kubanga tujja okulambulako. Kansi ojja kutereera. Ati kutoka zumudda sababu buyambi. Siwulira bulungi. Bakati bampa buwe kufuka sola tambula. Buyambi bonna bankwatirwa ku kisa. Bazungulu buyambi nabwe babuwulidde. NTV mutaase. John Blaka kutumidde nnyo. Era abo baba olina obusobozi ebuyambi. Omwana wange to good life mukireku. Akiza. Kyeyamaani wo. Kyeyamaani wange kwegayiridde nze Kisaakye mulwadde nyamutaase. Okay, abatugoberera erinnya lyange nze Sonko Muhammad omukutu Good Talent kwe tuli. Nina omukulu gwendi naye wano tuzzeeko tuli mu bitundu by'ebbanda wano bayitawo Kasenyi nga bw'oyinza okulaba area nga bw'ofaanana. Munda mude no mu ghetto tuzze okulaba munywanyi waffe Kisaakye abeera mu Kireku. So gwendi naye ye kyamaani we. Mulwadde embeera si nnungi mumanyi bulungi Maama Nalumansi waffe wa feeling naye nyabuuza ku kyamaani no tubeere nga tutuuka omulwadde waffe wali tumubuuzeeko. Kyamaani osiibye oti? Ndi busibe bulungi sebo. Ebala ku sebo. Obulamu si bubi badde bulungi. Naye si bulungi lwakuba omutuuze wange mulwadde. Mwenye omutuuze wabeera mulwadde nange embeera mulwadde. Kyevoola bwe mpulidde omulango ogwo. Nti ndiwo olugendo nzije ndabe mutuuze wange embeera gy'alimu. Ate mbeere nga mukwatirako kuba sobola musuulirira mu bubi ne mu bulungi kuba nabo n'abatuuze bange. Erinnya yenza Miss Kagezi ya gavana w'omukireku Lwoire oba Chairman omulondo w'Kireku Lwoire. Yesebo. So ndoza mutegedde bulungi gwe tuli naye twagala tuyingire munda abuze ku mutuuze we Mama Kisaakye Harriet mumanyi. Nakuba omulanga gye buvuddeko aba NTV baganda bange. Tujje tulabe nga tulaba ku mukyalo ono twamukozesa nnyo kumuwa mukalango omukulu Ivan Kyeyune bw'atera okukola obwazungululu katambula okumala ebbanga talina kyababanja naye mwamutunda okumala ebbanga naye yali badde at least addamu n'abuuza ku bantu be n'ekirala olwo bitatambula bulungi mu bulamu bwe w'okusula si wa mulembe ebyokulya si bya mirembe kati ali ku ndiri nesso nkubira omulanga ba NTV ne babloga abalala mwenna bw'okona ku namba yaffe gy'olaba tusolobera nga tukutuusa ewali mukyala Kisaakye ono Maama Nalumansi gwe tumanyi obulungi ennyo ba tiktokers mwenna tuve this time tubeere nga tuyamba Kisaakye. So kyamandooza batwanize munda tuyingire tubuuze ku Kisaakye tulabe n'embeera mwali kuba yakedde ku makya nankubira kasimu nangamba waye mwana erabira ne tubadde mu nteekateeka nga njogerako ne Henry Mwanje kokoko yingire kale tubadde mu nteekateeka nga ngeza kwogerako ne Henry Mwanje onaasobola okutuula mu katini nnyo oba toli bulungi kwale oba sigalawo nga weeba soba toli bukyeyamani atule side wali eri awo kumpi awo naye muganda wange Henry Mwanje ndi ne faani wo nasembeyo okwogerako naye n'omukyalo ne Henry Mwanje ng'agamba agenda kujja kukyalire Henry Mwanje nayogera naye n'angamba akumanyi bulungi nnyo naye babadde mu kufiirwa kwa mukwano gwe Grace Khan yafiiriddwa taata we so business gye waŋŋamba ya Sweet Pepsi gy'otunda mbadde nagituuse Henry Mwanje ku ttebe Henry Mwanje n'angamba anytime kuba ze mnankubira simu gagenda kujja atengezo lwangu nkubira akasimu ng'embeera si ya mulembe sike muno kati nnyo wano niwo naasigalawo ng'otudde Kisaakye onatufuna bulungi nnyo sembeera wano ofune close up ya Kisaakye ngu wano kumpi obulamu kiki kintu kintudde mu kifuba amagulu gakutuse sujja gunnuma akamwa kakaawa kyatandise ddi gwankutte jjo ng'olabye obulwadde wabufunidde eno oba wabadde mu Kireku eri navaayo bulungi naye nalwalira eno wadde ozikulako bakwano be banaaba eno
mbadde njijanga nenkolakolako wano nampa kasente teyali yankubira nga talina bakozi ngamba jangu girombererawo jangu girengo nyambayambako so bwe watuuse eno ekintu ekyo kyakutandisa ekiti obadde olinamuko obulwadde obulala bwonna oba nasoose embiro ntandika okwegololagolola musujja ebbugumu liri nkukata nnyo nenjokya nnyo oyo mukwano gwange nentwalako wali ku ddwaliro ne bampaako ku makerenda tawo nentuuyana nnyo tobadde bugenda ku kintu okuntuula mu kifuba tebategeddeko nti oba kukeberako nti oba musujja tebakebedde naye nga yo omusajja yagambye musujja guli mu lubuto so okutwaliza nti onafuna treatment ya ddala ate nga si birungi ate amagulu gogamba nti gakutuse gakutusa naawe okutambulawo olutalo owulira nga musujja muli gwe guganye musujja gwina ba musujja nakamwa kankawanyo balinga mululuuza nze ne kyamaani wo kagezi kyemmanyi ndowooza omumanyi bulungi nnyo obadde tonaba mulaba kamwe microphone eno wano munaye anti bwempulidde omulango nti mutuuze omulwadde nengamba sobola kulekera kwaga oli muntu wange ekisa kye muntu wange nnyo ate nga tutambula ffenna olaba mukalu yanoonya akalulu oyo yakunoonyeza akalulu ate nga muntu mulamu ate nga ayagala nnyo okukola era ebiseera ebisinga omulaawo ebiseera ebyo yatambuzanga ku magi kati abadde atunda suti pepisi kati ennaku zibadde nga nnaku ntono nga simulaba naku nga mekaawo era ogenze kungaba negamba nakoma kumulaba awayise wiikisi emu oba bbiri ate nga ali komoni nnyo ali komoni waaba atambula nga omulaba temunalabye nga mulwale ngamba asobola kulekera mutuze wange ono ng'alina okujja okumulaba era mbadde suubira nti ali wano esebo abatulaba abatugoberera gwendi naye ye chairman wa Kireku Leere gavana w'ekitundu ekyo kisaache gyawangalira gyasula awo mu area eno ekyamaani we so kisaache nza nkubidde essimu leero ku makya nangamba omusujja asoose kugamba wanneerabira konza kuba nange mbadde bize naye mbadde saagala kuddamu mulaba manya ngende kuddamu mulaba nga mwa surprise Henry Mwanje omuyimbi yayimba akayimba awululugo mumanyi ne munero ekyo namiro nero Henry Mwanje Grace Kan yafiiridwa taata we babadde mu byakuziika bwe bityo naye nali musomeddemu plan y'okujja akolere business era ya Chutex nangamba tekimala nyagala bwenzijja mutwaleko ne mu salooni bamukole ku njalawo n'ebiri konza tekijja kikola so ino mmoja yankubidde essimu Grace Kan yobalo yafiirwa so ne bibakwatamu awo ate ngenzo laba leero ngonkubira akasimu toli mulwadde ba tiktokers mwenna abamanyi Maama Nalumansi nze nyumirwa nnyo omuntu agamba ntwala wali mulabeko nga chairman bwangambye ne muleeta wano tosi tuli mu Kasenyi chairman yerekereze emirimu gye musanze tuna miti gitubadde manager abadde agenda nagansa okajjalabe omutuuze we so naawe ali eyo mwena kisobola okuyambako koyese namba zaffe zolabawo tukubira akasimu nkuleete kisaache wali ekimutawanya musujja ekyokubiri ayagala ebyokulya nga yo omuntu ekyokusatu ayagala ebyokunywa bw'ogyabasaba batugamba mufune ebyokunywa munywe naye tebatugamba tunywe bya type kikati yanywa ebyokunywa byonna asobola obbaako kyokola kyonna jja ntubere nga tuyamba ku mukwano gwaffe ono akyekyo akyonyinza okwagala okugamba abantu kisaache abatulaba naye tutandike ne mukwano gwo Henry Mwanje John Black ambadde sinnamufuna naye asobola kwogera bulungi nati lisitiita kumanya nga Henry Mwanje obadde ogenda okujja okundaba n'embeera si ya mulembe kati yanguwa Henry Mwanje wadde ogenda kujja kundaba naye yangu ndabeko bambi ndoza muyinza okulaba obulumi mama kisaache bwalimu embeera si ya mulembe nnyo chairman kati gwe chairman tutandikidde ku ki mutuuze wuuno tutuuse nadde manyi katini nembadde ngezolaba si bwangu obulwadde kale bumuluma kuba ye tasobola kwekoza ye muntu musanyufu nnyo kituufu olaba akaaba kirabika kiyitiridde naye kankwate kyennayo bamufunire kubanga basoke bafune ka first aid akasente kako kosoko kakwate chairman kazemu nako sikofune ka first aid kuba kituufu ye mujje mu chairman tayiza mutayize mu kubo nero akuba kale ne tusaba mukama ajja kuyamba kale ne kati simanyi tugenda kufuna ka first aid tulabe ka first aid nja kufuna namba esimu bade simanyi tayine simu ayina akasimu awo kirungi nnyo ayina akasimu ede namba kansukenji kuwano kuba ngejobera okumpi awo mu area ye
osobola okubanga at least ffe tugenda tuuka abava ewala gwe ng'omuceekinze kawo nga naffe otukonako kino kyekiriwo mpozi nekya kyema kino kyo kankikugambe ekisaa kyono yajja buzinga ensi bweyinza oleeta omuntu kati engeri gyeri nti ensi yamuleeta buleesi nga bw'oyinza okuleeta omuntu abantu be biri esembayo kati so kisaa kyono yajja buzzi yaŋŋamba abantu be tamanyi we bali watuufu nabo tebamanyi we muli si bwe kiri so tuyinza okukuba ekifaananyi singa ekizibu ekinene kigwa nga bw'oyinza okutegeera kati nga ffe abakulembeze b'ebyalo tuyinza tandikira ku kiso sindowooza singa abanga ateredde mutugezeeko nnoonyako mubutuufu mbadde simanyi wakolaki kuba ebbanga lyonna omulaba mu vibe awo mukireku nga yeetooloola mukireku kati mbadde simanyi waawe nyina watuufu oba abazadde we bali saidi ki oba b'eŋŋanda bali saidi ki so tujja kunoonyako kuba ebizibu omanyi nga ebigwa ne bagamba kyamani w'omukireka atuubidde naki oba okitegeera kati so simanyi oba gwe tukutte ogenda okakalabya emirala tusigale ono nga twogeramuko naye kale so kyamani tweyanziza nnyo bane bakyamani bonna okwetoloola eggwanga mukole nga kyamani kagezi bwakoze bawuli ekigudde ku mutuuze we atuukawo n'alaba kuba tuvudde mu zooni ndala ono yalwalidde ebbanda yabadde azze kumuwa mukwano gwe kuyiiya afune ekyazza eri olubuto naye kyamani agiddewo mu bwangu obw'ekitalo so tubeere nga tukola nga kyamani ono bw'abeera akoze so kyamani nze nkwebaza webale nnyo webalire ddala abatuuze amiina osasira obukuluma naye ojjatereera kama kuwa omukisa kyeya amiina naye kansibire ojjatereera era tujja kuba nga tujja okulambulako kansibire ojja kutereera kisaa kye bintu ate nga si bya mulembe ebigambo engeri gy'oli nti olina bitini nnyo nze mbadde nsaba gezaako okufuna ku feesi ya kisaa kye bulungi nnyo ng'osembedde naye mbadde nsaba nze okuba obukubi mulangiri bantu basobola kudduukirira batikitookazi mwenna saba buyambi siwulira bulungi omutwe gukuluma nagwo mutagundulwa kintu kintudde mu kifuba magulu gakutuse ndyawo ne baketi bampa buwe kufuka sola tambula buyambi bonna bankwatirwa ku kisa olina omulanga gwali okubira aba NTV last time abakola mu akalamu kazungululu nabo bayite bazungulu buyambi nabo babuwulidde aba NTV butaase so ebigambo bitini nnyo nnyo bannange eri Maama Nalumansi ne tuyinza okwongera okuba omulanga yenna gy'oli mwena abadde balaba vidiyo ze zetubadde nga tukola ku TikTok omuyimbi Henry Mwanje waliwo ate John Black pizza John Black n'abayimbi abalala bonna John Black kutubidde nnyo era abo baba olina obusobozi ebuyambi omwana wa Get Good Life mukireku bonna basobola okuyamba abatuuze bwe bajje bakudduukirire yambe so bino bya ddala era bino bya nnaku nejjukira nti omuntu ayamba omuntu ali mu buzibu nawe Katonda akulabamu mu buzibu bw'obeera oyina in advance so tudduukirire kisaa kyono embeera esi ya mulembe bambi ankubidde akasimuliro ku makya na meeting gye mbaddemu n'ennyanguwa nenkwatagana kyamani ku kyalo n'enzija waliwo kyamani omulala gwe bayita Hakiza mbadde nsaba omuyite muweereze vidiyo eno ng'omuyita Hakiza kyamani wo kyamani wange kwegayiridde nze kisaa kye mulwadde nyamutaasi koba oyinawo Okay, so nyinza obutasukako bano olunaku olwaleero emboozi ebadde yakuyita kuba mulanga eri alina kyasobola okukola ba tiktokers mwenna n'abantu mwenna abayinza okuba nga batulaba linnya lyange nze Sonko Muhammad mubeere bulungi.